mwaka gwa 2018 twakulaga emboozi ey'enjawulo ku kifo ky'omu Kiteezi ekyasibwawo okuyiwa mu kasasiro. Okuyiwa kasasiro mu kifo kino kwatandika mu 1996 naye okutuusa kati babadde bakyamuyiwayo wadde nga balina okukoma okumuyiwayo mu 2011. Obulabe bungi obuli mu kasasiro ono kubanga akenunuka amazzi agawunya ageesengejja ag'obulabe. Wano omukugu Injiniya Balamaga Ivan Waswa yalaga akabi ak'okuyiwa kasasiro mu bantu kubanga kasasiro ono talina kubeera mu bantu. Awantu awo kati saawa zino singa ogenda n'osimawo oyinza okulaba nga naawe kennyini asimyewo bw'oba tolina esikaveeto oyinza okufiirawo kuba kati awantu awo waliwo ekinnya ekiyinza okuba nga kiwera ne fuuti 10 mu ttaka. Yagamba nti kasasiro ali ettaka n'alimalawo kubanga kasasiro no buli waatuula ewantu nga tatambula nga si wazimbe avaamu amazzi n'ebbugumu epitirivu ennyo era tulibalira ku degrees wakati wa 65 ne 70 n'okweyongerayo. Yagamba nti ekimu ku biviirako ebizimbe okugwa kasasiro y'omu ku byo. Naye olw'okuba nti ebizimbe ebisinga n'ebikomera babizimbye kasasiro n'obubenjo bw'ebisenge ebigwa ne bikubba abaana n'abantu baffe tebijja kukoma. Tuzeemu okunoonya ku Injiniya Balamaga okutanya ku kabaate akolekedde abantu b'omu Kiteezi. Ono gwe tusanze mukono ku ofiisi ze eza Renomark Uganda Limited azeemu okukigumiza nti si kirungi okuyiwa kasasiro ku ttaka kubanga akenenukamu amazzi agakosa ettaka ebirime n'amazzi ekiyinza okuviirako abantu okulwala kkookolo. Waliwo emidumu gy'amazzi abantu kwe bajja amazzi ate nga gebanywa gebafumbisa emmere naye bw'onoolaba ojja kulaba nti amazzi ago ga black. Agambye nti abakugu ne bageza ne beekebejja obulungi abantu b'omu Kiteezi balina endwadde ennyingi nga ziva ku mika egy'obutwa egiva mu kasasiro ono. Besides okubeera nti waliwo akabenje naye kati buli omu aliwo olwedde mulwadde ate nga balwalidde ebbanga ddene ku lw'okuwunya okuva mu kasasiro oyo ate okuwunya kwokka si kwe kubalwazizza. Kasasiro buli lwabanga adampingibwa budampingibwa mu kifo ekifaanana Kiteezi akontaminatinga ebintu bingi ne asidi atalina kubeeramu. Agambye nti ekyatuuse ku Kiteezi kikyali kituuza nga kasasiro akyabumbulukuka kubanga mungi nnyo. Kasasiro takoma bukomi kubanga alya ku kamuttaka naye alya n'obugazi kye tuyita radius atambula alidde radius emudabulinga naye gwali eno waggulu tosobola kumanya nti eri wansi waliyo kituli tosobola kukitegeererawo wabula gw'olaba bulabye omulundi gumu ng'ennyuma yekka. Ategeezezza nti obuzibu bwonna obuliwo be bakwatibwako obutagoberera kuwabulwa kw'abakugu. Tuwe nnyo obudde ebintu omulanga emiranga egitukubirwa ku mativi gano ne ku platforms endala zonna ez'enjawulo fenna babeera ku mikutu gino nga twogera tetuli baddiikuula. Ategeezezza nti okulabula kwe yakola mu 2018 abaliraanye Kiteezi bandibadde bagezi ne bamuka ekitundu ekyo. Kuba kati nkulaze nti Kiteezi yakooye akulaze nti akooye muviire tekyetaaga na kwongera kuwaayo budde wadde eddakiika n'emu. Ategeezezza nti okunoonyereza kwe bakola kasasiro ali ekitundu ky'Ekiteezi kyonna ng'abantu bali mu yiika 16 okuva kasasiro waali bonna balina okukyamuka. Kuba kasasiro yaalya ayokya ebbugumu eriva mu kasasiro lyokka lirya buli kimu ne bw'oteekawo hardcore amulunguka mpolampola olw'ebbugumu era n'amulunguka naggwaawo n'afuuka ettaka ye kasasiro ne bw'omusuula ku lusozi nga rooka eri awo kasasiro asobola okulya rooko yonna negena nga yeeyasa. Ategeezezza nti ekifo we bategeka okuyiwa kasasiro bakiteeketeeke bulungi kisobole obutakusa butonde bwansi nga bwe guli mu Kiteezi. Walina okubaawo amazzi n'olupiira n'akubwamu amazzi gano ne gagenda ne gatandika okwesengejja nga bwakala kati amazzi bwe gafuluma mu kasasiro ono gasigala gagenda mu tanka enzimbe eteekeddwa bulungi era nga nayo ya concrete kubanga bw'oba tozimbisiza concrete era kasasiro ajja kulya ground yenna w'omusudde. Balamaga alambuludde engeri gye basobola okuzimbamu ekifo kye bayiwa mu kasasiro n'ayongerwako omutindo nga bwe guli mu mawanga amalala. Kasasiro kya bugagga nnyo. Ekkiro ya gundi yamanyiwo y'emu bw'eti kiro ya 2.2 kati ezo si ssente
ate nga Kiteezi nga bw'omulaba bw'oba watandise kumugyamu ssente kumukompilinga eyo industry number esobola okuwa abantu abasoba ne mu miliyoni emirimu. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.